tukutira mu nsisira n'agamba Alombe tuyimiriza emmere mulye naye ndi gwani singa nkubuuza mirundi wa mwijanja bakogo waleetako aspirin emboka entokotabuto tukusibwange tubyogererayo. I hate exploitation. Naye ate bagezako kuweereza waliwo wafunamu obuzibwa tebakuweereza miliyoni 5 nazigoba eza nalwezo. Who made me poor? Yali anzanyira ku bwongo, yali ayagala kunfuula mbwa tukatuusiza ne kulefeeka wa ssente. Nze butani weewaana mirundi nabuye nazikutteka ntuga ate waffe bagobako ne ku ssente. Mwenjenaffe yafa omutima tentwala ssente nti pulezidenti abadde miliyoni 5 bazigoba be batwala okubajjanja b'emitima bo bafaanana batya. Totubuli atwala ssente nazikulya batamivu mwebe ku kyalo banzingobye amabugo tegadda gye gavudde. Family yaffe gita yakuzanya. We are tough, very tough people. Wali zirimyemu emmere mama n'abeera naye. Bati zaali zakundi waliwo eyagula kamunye mu motoka z'amabugo negwawo ssente z'amabugo ziba zakulya tolina kyo zigulamu. Kakati the second point gye mbagamba ye y'abasiraamu nti abasiraamu abo muga nti batono naye batambuza eggwanga. Every leader struggles okubasiibulula ba MPs bandi bonna one religion yaabwe bagikkiririzaamu. Religion yonna etayina dogma tukiyita dogma ensi tegikkirizaamu. Dogma kyeki? Dogma kitegeeza ekitakyuka. Yes. Negwedoga nti nze bwe nsiiba omwengo oli n'asiiba omunnyo ono n'asiiba ennyama. Kati waliwo olunaku abaana b'e Makerere bafuna waliwo graduation nga lwakutaano tebalya nnyama. Kati denaali yatuweevingira n'agaa nti temusobola kugulanga ege. Mu kifo kyoga nti munaalukuza enkya yagaa nti nze mbawadde obuyinza mulye ku nnyama. Kati denaali mu Bayibuli teriimu nti asobola okuba weevingira ekintu. Kati eddiini etayina dogoma nti ono Bukenya osobola muwa divorce kazibwe n'ogimumma. Contradictions. Chimera no more divorce. Others no bagana. Edini wane dogma. Kasi dini ebera mu flexibility. Era kyo volaba ntiedda bawanganya abafaza abakatoliki ekitiibwa butawasa. N'okuba nti walaba nga omusajja yambadde bulaka nga ayina kukola esiibuse nga mwenyewe mukristaayo. Bulaba ekkanisa eremeddewo ya mukristaayo. Kakati ate bulaba ekizimbe okulya omusalaba ekidduka emisinde ky'abalokole. Kwa balokole revival churches. So ebintu bira mulemenga bitunuli ya butunulizi singa mwanga ebyekisiyaga yali abikola ku mulembe guno balikiriza kubanga tebayina cost of resistance. No, this boy is refused. Kino bagambye nti abaganda bali bagezi tebatwalanga baana baabwe mu lubiri tubayita nvuma badyanga akaana akatoke bajje bunyolo obawane nga bawambye ne nyina waako nakakwasa mukazi we kaddulubaale omunyiba nyaffe bamanyinya ate ebyekiko okusingafu n'alyoka amusomesa ebyekika kyonna gye muva nawa kati kasiiga mu lubiri kibula n'abakulu b'ebika mulimu ensowole tebaali baawa gwe ate kabaka obugambye nti omwana wa mirundi omuntu tewa Museveni amuwadde obwa minisita atoyinza okwogera si bwe wange kibula nti mu Baganda ekigambo nvumetta nvuma sikati envuma omwana yakulira awaka envuma eruma yagitambulira envuma yagamba mukama waayo nti bw'otangoberera nkufa envuma ye mwana yakulira abo abajulizi bonna nvuma ayina erinnya lya Kiganda bamutwesinga nti yavanga wagundi wapi Matiya Mulumba yali mwami gundi w'Emityana ng'ayina abakazi aba n'agobako omu Emityana waliyo akasiko baga nti kalimu omusota emitwe 9 nga yamanyi bya bulimba nakwata sapule n'akalambula Matiya Mulumba musoga ize musoga man ize musoga. How did he go to Musoga? How did he go to Mityana? A chief ayinza kubaga Sapolo Kagwaya wandika ebitabo 8 volumes to defend himself nti wansenene era waliko mu state house atanjagalira ddala kubanga ayina ji ya Sapolo Kagwa Musoga takwagalira ate kikiyakukyalira atente nali mmanyi nti Sapolo Kagwa bamuvumanga nti was captured by Baganda raiders from Musoga. Sapolo Kagwa is Musoga era yagula a printing press n'akuba ebitabo 8 ebyekika ky'ensenene era ino omusajja Ananiya Ssentongo yamuseekako omusango gw'okukwata omukazi nga wa mawulire aleme mugira nga bino bibagamba bebagana abamawulire okwogera obita bya leero. Sapolo Kagwa yalina omusajja nga muyita Ananiya Ssentongo
Anania Sentongo yalina olupapula lw'enjuba ebiresi yamukuba n'amukuba n'olupapula n'aluwera wano ne balukubira Nairobi nga gye luva okutuusa Sapulo Kagole yagaa nti kantega omukazi Sentongo mutega omukazi era akatabo kankayina Simona abaddewo n'akandeetera n'omuvubuka akatabo kena bawandiikidde how mafias use sex scandals to malign their target ono omusajja gwe badde batwala naye ate mwana wange sibalabako n'erinnya lye linsanyusa nnyo basera bake kuba ndowooza ndabooza abanyarwanda nabaki okusera tebakirina basera bake ndowooza abagenda okusera bagenda batono kuba abake be batono it cuts across abake be batono basera bake badde bamututte nembawandikira akatabo ako nembabuula nti omukazi omutuufu ayagala okugamba omusajja nti njagala mutege bulira balo I've given you examples where women exposed their tormentors kiriza nti yangu tugende mu loogi nga bakanyuma bali wansi nga bapoliisi bali wansi ekitanda bakiwanike bamuzingeko nga nengoye yazijemudda a woman nemwe kasamugamba omusajja akwana buli musajja akwana namubulira balo no in this era of murders nze ekyayamba mukazi wange obutamutta eki biri muzukulu tava ku mabega ga jjajjawe naabo naye oli yamugamba nti baba yitanga tekayigula yakyogerako these are killed by their former boyfriends yayogera essomero gyatasomangako oli yajjanga naga nti owaaye bakabiranga mu masimu gano owaaye ojjukira omuvuka yasamba nganya akapiira ku ssomero nagenda naye ze naleese enzibu this is how they used to trap these innocent girls nga bakubira esimu mbu owangudde mu ssero teri owangula otya nga oli wa MTN oyina ekirabo kyowana entebe omanyani ebulayi ekikuwere owaaye bibaayo ebyemikisa genda genda bakutte kubanga fe batugamba mu byobufuzi when a deal is too good think twice nti nze mirundi nange mpeereza essimu nange mpangule nti nze mirundi onteeka mugundi mwako akalinga akenseni nange njole sente nti nze mirundi asobola okwegulira buli kimu nengulira Mercedes Benz nengulira types of vehicles nti osobola okunnangisa TV nze me I don't believe bali bakubiddeko nga bagamba wangudde nemuga nti kirungi nnyo jangu wano tugende Finland ate ngomuwa bunakubya nkuweereza sente baweereza message enfu nkuweereza sente ku simu naye nanyamba omula Katonda okuweereza sente ku simu yange ez'omulwadde ayagala mulabeko jangu ontwale nvumbagire kwekyo bitiba binnimba kiringimi oli agamba mbadde mpereza sente zange waba naye nsaba why don't I go and check whether the money is there kuba namwe muli babbi ababbi babbiramu nti bampereza omugugu omwana yawonera bwattondo baali bamubbye entebe oniramuga nti jangu none ku airport atuukawo nti awo nvuddewo jangu egindi mangu ago anti bwe babakolanga okutta abantu bakwatanga amasimu gaabwe ne babakubira and they pretended nti kubanga after all tobuulira bannange emikisa mizibu nagenze wapasa kunnanzibira omulenzi eyadduka edda yakomyewo simulenzi yakomyewo olumbe lwe luze bwe babattanga bambi bamuweereza kubanga n'omusajja yamanyanga nti essimu agikuggyeeko andi togenda kuddayo tujje tuli ekyemisana nze ndi ew'omuntu ndi emmere ew'omuntu ntujangu tusibulukuke ndowooza nina bwomu oba babiri me what don't I have at home ne bwemba sirina kale nolwekyo kakati ekyo mukitegeere nti abajulizi n'okusiiba kw'abasiraamu everybody struggles ate baina factions nyingi why are they widely covered bonna babiri bateekako n'abalokole bakola gundi bonna babateekako bonna ne babateekako bwe bakola pressure ku kintu kati mwanje tavuddeeyo kakati abapoliisi abayingira omuzikiti ne bagamba nti mwanje tumukutte biki byonna ye yatta kiggundu kakati what are they going to do bye byannantaba
nalabye lawyer awabira Nantaba nemugamba don't mind Nantaba don't mind they are land fools and land friends judiciary limu abantu ba mirundi ebiri era katabo nakawandika the land fools nekatereka land fools and land friends the lawyers who are land fools government has confessed nti mutata wabwerere and Nantaba didn't have any right to report to the police. Mwabano only a silent one Nantaba. Did you go to Nantaba who could recognize the silent? Biafuka gundi biati puruinga pick up onunyachi no mwana go to me omunyo na leta sukari mudemu mbyako na keduka mu yafudde. How could these people who did not know they are silent go alone? Tukakubira ko mungalo wasoma nyi mwasoma tena balandi fools nandi good the randi fools nola bamukulanga azina amazina bwana minister wa gundi minister wenyimbe na activities bamukolesa balowoza anti gundi njaja kufuna yoba minister obache mulibe bakukola basoka ne bakuteeka awo sente nezikugwako noli ko tandiko kuzino yali mu Uganda ya line yaji wagira yali rudawa bajja kuzindisa amazina naye kyekyo kibajja kuwa nze banomba manyi kakati mutunulire eggwanga lino nze singa ndi president Museveni obanga singa okwa advisor kutegeeza advisor one kwata bahedi ba intelligence bono batwale makeri basomera ku science why era bududa kyatta abantu era kikyatulika bududa nga bududa mubajjeyo emyaka emeka minister wa disaster preparedness centers put him inside put this man inside yes bududa era sabantu times have you evicted people from bududa baganiddeyo but how centers is what where is the money put the minister inside yes government can even the military can force you out nani si ya democracy no ketubuza bududa wa mirundi emeka era kati ogenda kuna vanga gaduka ni minister yo muwamba deyo arrest him put him inside for how long are we going to pay boss in terms of lives and money on bududa how many bududas do we have in Uganda? One. Yes, arrest the man, arrest the minister. Baguze bududa, baguze taka, baliguze one. To settle there, ettaka lye bagula nti lya bebududa batikola mu famu zaabwe. Hey. Yes. Anti bali babalekayo. Ngate bagula ddawa. Lyabwe. Ate zino ennyumba ze baatulaze ne bagamba guno mwezi gunaggwerako nga bateekamu bakizo zaabwe. What exposes these people is the fact that we would have killed, you still killing the people. I told you tebalina buwongo tebakicontaininga mawulire tebaali kyogedde, but because they want to use bududa to get more money. Kyenda bagamba nti teri musajja alina amagezi mu mutwe agamba nti Kano atuukirwako ebyama bya land forces tumusibye kubanga akettera Rwanda. Monitor bwe yali kikubi baali gyefuulidde ne bakuba mawulire that man is on a different case. There is no way a senior operative in our army can be a spy. Can spy for another country. We have detective mechanism. You protect it. Monitor money mutwadde ku kunkeko mukunganya nadduka. You protect it. Yibu mwali kutadde ku bunkenke. Monitor nekola apology fe Paulo Muwanga nga bayekera bakuba base kakoge. Bayekera ba Museveni. Nga tujja tukikuba mawuli abayekera be bagireeta buli lupapula lwonna muno nga bwani ate twali bangi nnyo Paulo Muwanga ng'atuyita ng'atuga nti story abayekera babakubiddewa tikakooge yamala natuwa kawunga n'ennyama bamuli muyina nnyo ekitiibwa era bwe yakolanga bwe yabanga agenda okusiba nga amala kuwa kawunga n'ennyama sekawungu sekawungu ne Sekeba baba batwalira mu benzi eruzira baakuba sitole investigate ministers were tukigyerabiranga a letter to the editor baba yolerawo. When you talk about media freedom we laugh at these people. A letter to the editor causes Sekeba and they were never tried. Muwanga yatuteeka ku kazinga nabaga nti kakoge nti mubayisizeewo ddala yakubiddwa
songa yasindise y'amagye negozaawo n'okozaawo tewali yadde debuli tebalinafuna kamu fenna bwe twakoma twaga nti ebyokuba bba abayekera okuba baasi byapa byakadde byabulimba naye nga tebyalimuwanga naye nga byali bituufu ne bakanga abantu wano nti mwafulumya temulina bifaananyi byali bituufu ne bagamba nti abaana bababba ku ssomero Lwakasiisi yayisa abakulu b'amasomero nayita nabakuŋŋaanya b'empapula z'amawulire. Tell us how many people are missing in your school? No, sir. You said in this school, abana batano babuze. Tell us. Ngatagala. Kuteve Lwakasiisi, Lwakasiisi bwe balaba bano basekana busesi. Kubanga bano batya nti buli kintu kyonna bakyagalamu ssente tebasolovinga problem. Nti we cannot solve the Bududa issue. Nga omuntu omutadde ku nninga. Nedda erina kuba ya ssente perpetually. We cannot solve the issue. Kuba bano bagaka tukole faamu mu Wakiso nawa ebintu byaffe ente zaffe zijjira ku loole will be cheaper. That's why Nantaba is being hit left and right and center. Naye abagula amata agamu ate be mugubye mu kibuga munaageeguza. Kwa president Museveni akugamba nti omuganda we Kampala agula amata gange customer wange. Kati mugoba abantu mu mpigi mwonna nti enteza mukole farm ni Kampala munaageeguza. Do you think these people bemugobye mu ttaka nga tebalina gye balaga? Are we not going to get a mau where people are fighting back to reclaim their land? Short-term thinking. No. This cannot be a long-term solution to issues. In fact, the whole of the Zentulian Museveni, Nemutulianga Tito Yugoslavia. Tito yali mukolesha nga si musabi yakabire nene abasabi abayina kayira waabwe era ne bamuwangula naye Tito bwe yava mu ggwanga eryo naafa Yugoslavia yakutukamu amawanga 5. Yes, that's my fear. Nti obujuzi ate ne intelligence tebulya president kituufu. I cannot waste money on Bobi Wine. Bobi Wine is a creation of government. Even if you kill Bobi Wine today, another Bobi bana abagala change si ba muntu. Era Bobi Wine namala afuya ngabo afuya ne mama Kabadi. Mama Bubadi nafuya naye. Wamera wo mulala. Nti besi bamukoya abakozeseza kuluna agenda luno mwabe Masaka mujja kumulabanga adduka ate yaddukira mu Gomesi mayite Masaka.